wabula Bobi Yanga oli musiru oli kumpingo Bobi Wine ali wakawuwe gwoli mukomera batabane ba Bobi Wine bali ebwelu mu bazungu bali mu kulya abazungu abakadde gwoli awo mbo wanika simanyi biki kitwala omuntu okuba nti mulema wa bwongo okuba n'endowooza ng'ey'omusaadde oyo nti the fact that Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akulembeire mu Bannayuganda okulwanisa General Museveni omutoola mu buyinza so n'abaana be balina okuva ku masomero yonna gye basomera bona bayidde beetabe mu lutalo luno kitwala omuntu okubona nti obwongo buki bulemanga obwoyo era kitwala omuntu okubona nti obwongo bwe bulemanga obwoyo okwasama n'ovaamu ebigambo ebikoba oba okuba n'endowooza ekoba nti buli muntu gwe bagema ali ku lwa National Unity Platform alwanira Robert Kyagulanyi Ssentamu era niwaali eyo bw'obanga weeyeta wa National Unity Platform ayenga mu ndowooza yo iwe bwe bakugema okuba nze ninfiirira Kyagulanyi kyusa endowooza yo gema embago ebyobufuzi biveemu gy'olime okitegeera ekyo kantandikire ku General Museveni likinga following aninze maganda Matiya Kyolo otudde omuntu ali mu amagezi ng'oyo mu myaka egyo yalibaira akitegeera nti ni General Yoweri Kaguta Museveni emyaka gye yamalanga alwana okuyida mu bukulembeze famire ye tiyalina wano kale ni Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana babasinga obungi bali wano abakulu bonka n'abajja okusomera ku luya General Museveni yatuuka n'okuba nti abaana babasinga yabazaalira ku luya olw'okubanga era tisobola kumunenya ku lwekyo olw'okubanga he was a father ng'ekimu ku bivunaanyizibwa bwe alina okuprotectinga famire ye but Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana be bakaali mu masomero a fool alina obwongo obulowooza nti abaana bave mu masomero bayidde beetabe mu lutalo obwongo obulemanga obwoyo era obwongo obulema obwo bulina endowooza n'abantu abandi abali eyo nti ife tunatuno tuli mu National Unity Platform buli kye tukolera Robert Kyagulanyi Ssentamu ni beneficiary never ife tulina obwongo obulowooza okusinga obwayimu obulema kubanga amadwaliro Obote ge yazimba e Busoga agalemye emyaka n'ebisiibo General Yoweri Museveni okutaamu disikaani okutaamu eidagala ayenga sente adhimansa atyo nga bw'ayenda kyaviira ku Abasoga baife okufa amadwaliro ago getulwanirira tiga Robert Kyagulanyi Ssentamu amasomero agazimbibwa the government eddaasookawo Bukanga mwenasomera Eruuka Bulange Bubutya Bugobi Jebugadde Gani gona name it gona agasaaniye weebugiri Hindocha amasomero ago getuli kwenda gaire mu gagasse Bannayuganda ababuliddo tiga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga aga amasomero g'ebusoga niifo otwasomesanga amawanga agandi Obote yasomera Busoga Ruhakana Rugunda Prime Minister former Busoga Tumusime Mutebire Busoga name them aga amasomero getuli kwenda okwizaawo ag'ebusoga Museveni ge yayita tiga Robert Kyagulanyi Ssentamu amafakitole agali e Busoga eidinda ng'emanyibwa nga industrial city ya Uganda General Museveni ge yayita n'atunda e Busoga mu abantu muzira mirimu abaana baimwe basoma mu bugubi baamaliriza okusoma watunda ekibanda obente omwana aje mu Buwalabu amafakitola agatundibwa General Museveni eidinda tiga Robert Kyagulanyi Ssentamu getulwanirira eitaka lyaife erya public ery'ebibira mu Busoga eryawambibwa General Museveni ni bayine okubona nti n'abalikolera ku ngeri y'ebutamiira eryeitaka nga abanansi b'e Busoga ery'ebibira baali balirima mu emere General Museveni yaida yasindika abantu be bagoba abantu ku itaka lyaki erya public land e Busoga
batuuka n'okuleeta abalaalo nga babinze ku abasoga abalimira kwemere baleeta abalaalo wakiri balundire mu ente kikulaga nti ente dhaabwe zisinga obulamu bw'abasoga eitaka eryo tirya Robert Kyagulanyi Ssentamu lyetulwanirira ebikaddo by'ebusoga cash crop yaife emaze emyaka nga sukaali gutisaawe no mu mugule 15 ku 15 ayenge ebikaddo ebusoga bizira ku katale nga bo amata gaabwe buli kaire keeyongera nga bo amatooke waabwe buli kaire geeyongera nga bo ennyama buti tugirira 200 na kintu ebikaddo ebyo ebyagwa katale ebusoga ng'ate sukaali aseerebwa mu Uganda ebikaddo ebyo tibya Robert Kyagulanyi Ssentamu erimu abasoga abali mu bibira nga abali mu bisenyi oba byete ebibali abantu banga abeena mutumba abantu baife munamwe n'abeebuna abantu baife abeebugweri ebibali bye mwalimanga mu omutyere General Museveni yasindika abantu be babagoba mu bibali ebyo nga bo butisaawe no babiriza abayindi era bona babenga balimamu ebiki omutyere nga imwe abasoga ebibali babibagobamu babyeyiriza muzira amere muzira school fees ebibali ebyo public land yeyo tibya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye tuli kwenda bibayirire byayimwe nga bana Uganda. I don't know whether you muli kukitegeera bino byonna muzuuke batabalimba iwota aba mu struggle ng'olowooza mbu oli kulwanira Robert Kyagulanyi Ssentamu oli kulwanirira iwe eidembe lyo ery'obuntu eryakutoolwaku okubona nti abaana baimwe babagema anyhowle babasiba nga tibababisiza na mu courts eryo eidembe tirya Robert Kyagulanyi Ssentamu liryo iwe muna Uganda. So ndidi okuba idukiza nti ekitundu kyaimwe busoga okuba nti nimwe sub-region ekasinzo eyiririra abakalamojo okuba abaavu obwavu bwaimwe obwo bubawuna kwa abasoga tibuluma Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muli kutegeera tambuza message ninze Henry Maganda Ssentamu Henry Maganda Matia Kyowolo otudde likinga follow so tulina okubazuukusa okubategeeza nti amalwaliro gaimwe agagatakola eidwaliro lyo kino ekisadana kibone ku bacheta kodi kibwire kyerebula moji nakukobera eidwaliro lyena wampitinga muzira na ile kasikani muzira kaki yena yabaire kuno mbwavu makadaga aga amalwaliro tiga Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abafu ebusoga obwana obufu ebusoga nga bakabuzaala ayi mu balwaliro ge babuzaalire muzira incubators ebyuma ebisobola okuwanira omwana oyo azaalibwa ng'aziraku tiyeesobola bulungi obwana obwo obufiire ebusoga mutyo nga babuzaire butyo tibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obwana obusoga obufa olwendwaire ediva mu ndya embi n'okunwa amaadhi amabi nti abasoga muzira na maadhi obwana obwo tibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abasoga abaana bayimwe abamala okusoma bajja babonaabonera mu bawalabu kuluya ng'ate mu basomeseza mu bugubi abaana abo babonyaabonye buwalabu kuluya baani naife tibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu baana bayimwe esente da government edibibwa abakozi ba General Yoweri Kaguta Museveni ng'ate baditola mwimwe abasuubuzi b'ebusoga bayigalawo URN businesses daimwe aye mwasigala nga bye babatolera ku omusolo bakozi ba General Museveni abadairiza sente do badirya edo sente tida Robert Kyagulanyi Ssentamu daimwe abasoga abanwa amaadhi amabi amasanyalaze okubona nti ebusoga mukasula mundikiza musula mundikiza nga amasanyalaze gava waimwe amasanyalaze endikiza eyo gye musula mu byalo byaimwe eyo ebyo ebyalo tibya Robert Kyagulanyi Ssentamu lowooza kimane nti wo musoga kikukakata ku ng'omuntu
So otaba mu struggle ng'olowooza nti oli kukolera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwana wa Ssentamu tinajja okusomera amasomero g'ebusoga nga gatereire. Omwana wa Ssentamu tinajja osomera amalwaliro g'ebusoga nga gatereire. Omwana wa Ssentamu tinali kujja okufuna mu bikaddo nga bitereire akatale. Omwana wa Ssentamu tinali kujja okutambulira ku nguudo ennungi ebusoga mutambuze ebyafaayo ebyamaguzi byammwe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aidde mbuyinza. Likinga following anize Henry Maganda Matia Kyolo Tudde.